Akolanga Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Democratic Party Gerald Siranda abuulidde bannamawulire ku kitebe kya DP mu Kampala ebyavudde mu lukiiko lwa bannakibiina olw'okuntikko lwe baatuuziza ku lwamukago lwa ssabbiiti ewedde ku bannakibiina abaweereza gavumenti ya wakati. Ono ategeeza nti nga bakulembeze mu lukungaana olwo olwabaddemu ne ssente w'ekibiina ekyo Norbert Mao baagobye bannakibiina bonna abaweereddwa ebifo mu gavumenti eya wakati okuli minisita omubeezi w'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi, abadde ssentebe wa DP mu ggwanga Muhammad Baswale Kezaala nga n'abalala bategeeza nga babamanyi nga bakyalingiriza mu Kamooli kyokka nga n'ab'essaawa yonna bagenda kubaasanguza babagobe. Abantu bakyuse agenze mu kibiina eno, omulala akoledde eno, ne tusalawo nga NEC ti omuntu wagenda okolera gavumenti nga twebuuza ebibuuzo oba n'afuuka mukozi wa gavumenti oba minisita asigala asavinga ekibiina mu position gyalimu oba alina okuresigninga ne tumujja mu kibiina. Ne tusalawo ng'ekibiina ntugenda kukola code of conduct nga tugamba ntosobola kusambira tiimu eya Palisa n'eya Busia mu maaci emu. Tekisoboka. Tosobola kusambira Arsenal ate ng'osambira Man U mu mupiira gwe gumu mu jozi. Toyinza kwambala mu jozi nga guliko enamba 2 za tiimu 2. Nga tugamba nti ekyo kitegeeza nti royalty y'ekibiina teriiwo. W'osalawo okugenda transfer, gendera ddala transfer publicly eno oveeyo. Era twasalawo abamemba bano bawandiikira bonna. Bino byatandikira ku Honorable Florence Nakiwala Kiyingi ne byonoonekera ddala juzi nga Mwami Muhammad Baswale Kezaala former chairman aweereddwa obwa deputy ambassador n'abamemba abalala bangi abazze babeera mu mbeera eyo. So ne tusalawo nti ng'ekibiina tugenda kukola code of conduct tubeere ng'egoberere constitution ya party. Siranda agumiza bannakibiina mu kaseera kano ak'okusomoozebwa. Ye Fred Mukasambidde akwasiddwa bendera y'ekibiina okubakiikirira okuvuganya ekifo ky'omubaka wa paalamenti y'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika wadde nga gye bavuddeko naye abavubuka ba DP aba UID bamuwambalira nga baagala ave mu kibiina ekyo tikubanga yandibanga yali abaliira munda nga kigenge. Ku kifo kya Iyala ekibiina kyasalawo nti Fred Mukasambidde yagenda otukiikirira abalala bonna bajje bamuwagire bamunoonyeze obululu. Mbidde mu lukungaana luno asuubizza okwongera okuweereza bannayuganda nga babadde akola. Ate ensonga y'okugoba bannakibiina efuuse kasobeza ng'ekiwalaata ky'embuzi ate abakyala be batiisizza okwabulira ekibiina singa Nakiwala anaagobwa nga bagamba nti ono azze abayamba nnyo. Bakyala b'Ekawempe tuli wano abakulembeze boogera nga bagamba okumala Kiyingi obwesikoledde yatulajja n'alondebwa tulonze abantu bangi alonda ne bafuka binanga nga tulina omulumi balala abavubuka abafirira era babakule babeera nga bakola ki nanga bazika wansi obwesipyajja tetukyamulonda tugenda ne baffe ne bawala baffe tekyagala bantu be bantu. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.